Waliwo omukazi azimmenye yabadde ku lunaku lw'abakyala ekyankwanzi eyo ekyalo bakiyita Bukwiri awo babadde n'omukolo gw'abakyala mu Uganda. General Museveni yabaddewo. Omukyalo ono tatya biduduma, tatya butemu, tatya bassi, tatya General Museveni. Yavuddemu n'ambulira maaso ku maaso nti musajja gwe ne gavumenti yo muli babbi, mutubbye nnyo, mutumazeeko buli kyaffe. N'enteekateeka ze muteekerateekera munno zigaggawaze ffe aye nazo ssente muzibba ne muzeddiza. Nti kati simanyi oba bwe mbyogedde ogenda kunzita oba bananzita. Ani atta wano? Oba kembyogedde bagenda kunzita. Nze kasita mbyogedde muli babbi muli batemu. General Museveni ebigambo byamuweddeko. Njagala tulaba omukyalo ono then tulabe General Museveni reaction ye omukyala amaze okwogera ebigambo. Abakyala ze batugamba nti tetuzaayo magoba zino ze bateeka mu sentinale simanyi ne mu banka ki twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga bazitutte zonna. Muzeeyi palishi modo nze ndi mukyala wa movement simanyi na gyali ze sente za grow bazimala mudda mu banka zonna bazitwala abakyala abali mu buyinza abali mu bifo eby'amaanyi bazigabana ne bazitwala. Teri mukyala yafuna sente ezo muzeeyi. Muzeeyi ebintu birina okukyukamuuko. Muzeeyi ebintu bikyukamuuko ekisanja kino. Mujakyulira. Ebintu eby'obubbi bitendeezebweko taata. Abantu bakwate. Ate eby'obutemu. Laba bigambo bimuweddeko. Kale ezo Taata madde nsaba taata. N'ekyobutemu kibugambe. Sijja kwogera bingi naye manyire oba bananzita simanyi. Njagala labe engeri General Museveni gy'atunuddemu ng'agambye oba bananzita. Njagala tutunulire General Museveni look. Omukyala agambye mmaliriza naye simanyi oba bananzita simanyi. General Museveni n'aka bantegeera dda nti nno ndi mutemu. Toga buli naabe n'omukyala Bukwiri bamumanyi nti nno ntemula abantu. You are the commander in chief. Buli muntu atiwa guba ku mutwe gwa ku mutwe gwo. Watusaba obwesige tukwesige otukume twemekutti watu tugunya tukole bako bikolobero. Kati batukola ke bikolobero. Bwatutta gobo otuse oline bwajja nanzita nga tumulina okakwate naye era gwobonzise kubanga wansaba nti ogenda kumpa security oba olemeredde okunkuuma kati obagwekkira. General Museveni bimuweddeko na nammwe no bujjo mukimanyi nti nno ndi mutemu. Oyo omukyala yaguluguliddeko pata. Kati njagala nkulage engeri General Museveni gyalutandiseemu n'omukyala n'atuuka okujja okumulangira ebyo ebigambo. Era njagala so tufune General Museveni then tulabe reaction ye after. Tandike tuti. Eyo netuvaayo ne tufuna NADS. NADS. Uliriza. Ne tukyusaamu ne tuleeta operation wealth creation. Awo tujjaawo. Eyo netambulako bulungi. Naye ogenda okuwulira oluvannyuma mwatandika okugamba nti beegabira bokka. Omukyala ajja. Kati awo kwe kukyusa ne tugamba nti okay. Kati esente zino mwekolere mweka PDM. Esente zize kumuluka mwekoleko. Naye kati mpuliramu nti abamu baba sente ezo mwene musirika ne babakanga. Awo firimu etandika. Omukyala asituse. Oyagamba kijjangu wano oyogere. Lwakubanze ndabanga akabadde akapange. Awo nawe weetegerezeewo think twice. Oba okyagamba ajje wanaswaze sitaani. Nako ndabanga akabadde k'omukyala wadde byayogedde bituufu naye ndabanga akabadde. Ababbi bali ludda wajjangu obaloope ku watu. Think twice. Nze ndabanga nako akabadde. Ak'omukyalo alage mbu alwanyisa obubbi. Mbaleke bajje. Buli muntu ali free okwogera. Agatulaga mu freedom of speech. Nayo ntunuddeyo nayo tunulayo. Yandiba byeŋŋamba nno nga bituufu nga kabadi.
omukyalo ono bamuteeseteese ajja atukubise ajja atwokese tugambe nti owulidde gino Museveni wakkiriza abantu okwogera naye nga kabadi kasoboka okuba akabadi babyogera mazima naye kasobola okuba akabadi okulaga population nti gino Museveni ebyobubbi tabimanyi n'ebyobutemu naye ate waliwo Kyagulanyi yatugambe nti n'essaawa enfu mu lunaku wabeerawo weebeera entuufu okitegedde wadde kano kabadi k'omukyalo baakateegese baakateeseteese ennyamba yonna gye yayambadde n'ajayogera nga yambadde bw'atyo kabadi naye ate yakogedde mu kiseera ekituufu ne kamulya okitegedde njagala bw'obanga olowooza ku bigambo by'omukyalo ono soka weebuuza emirundi ebiri lwaki ye okitegedde lwaki era yazinaabirawo ku mukolo ogwo wulira embaga uliriza atandisa kimuwala muwala mukyala mukulu owekitiibwa pulezidenti abakyala mwena tubasanyukidde okubalaba olwaleero bwate we yatandise maama Janet nkwaniriza nnyo amannya gange mpitibwa Mukaye Betty eri obufuzi nze maama Janet Museveni maama Janet yatudde senior 4 n'afuna 5 n'afuna ne binnya yagenze mu senior 5 maama yayise eyo nvuddeyo muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana naye taata kyoleeta bakitwala sikabadi siwulidde bulungi kiddemu wanje muzeeyi weebale kutuleetera nkulaakulana naye taata buli kyoteekawo bakitwala Kyagulanyi yakitwala taata esente ez'abakyala ze baatugamba nti tetuzaayo magoba zino ze baateeka mu sentinale simanyi ne mu banka ki twagenda okutuukayo nga teziriiyo nga baazitutte zonna muzeeyi paalishi modo nze ndi mukyala wa muvumenti simanyi na gyali sente za grow baazimala mudda mu banka zonna baazitwala abakyala abali mu buyinza abali mu bifo eby'amaanyi baazigabana ne bazitwala teri mukyala yafuna sente ezo muzeeyi ebintu birina okukyukamuuko muzeeyi ebintu bikyukamuuko ekisanja kino ebintu ebyobubbi bikendeezebweko taata abantu bakwate wangi sikapange kale ezo wewali embaga awo wewali amazima awo nabwatunudde naye nsaba taata ngende mbuuzeeko ku maama eddakiika emu taata kale njagala bafune contract yo ezo sente za grow ze mwogerako ye taata kati eza PDM ziri zitya ate ezo bazituuse bulala ezo ziri zitya ezo bazituuse taata bulala teziriiyo okujjako bazitwala mu bitundu ebirala ng'ewa Nabbanja mu bantu abakulu abakulembeze be batyatyako waliwo abafunye naye waliwo ebitundu nga tebafuniddeeko ddala muzeeyi waliwo abazibba sebo taata abo abazikulira bazitwala baziwa be baagala baani baziwa be baagala sebo baziwa be baagala yesebo buli muntu awandiika famire ye oleeta endaga muntu n'amugamba gw'oli luddawa leeta endaga muntu yo Masaka afunira na Luweero naye okay kale muwandiike munfunire enamba y'omukyalo oyo ngewedde okuttibwa ayagala kubuuza ku maama jangu buuze ku maama taata neyanziza sebo naye yimirirako wala tomusiiga korona uyo mukulembeze yimira tomusiiga korona bona teyaggwawo dda maama mwishina andakuteze newe ekishani maama nakuya reaction ya musajja ono nga tuvudde mu kishani
bamuwadde masika kati bagenda abuze ku maama kunyonyola bulungi kanjogere mu luzungu lwaki oyogera mu luzungu obuzeebuze nankabirwa ali awo genda wali onkyusize tuwulirize bwaddamu reaction bwawa reaction ye ku bigambo by'omukyalo oyo nze byeŋŋamba nti kandibanga akabaddi okitegedde okwogera ebigambo ebyo okulaga society nti nno gino Museveni afaayo tayagala babbi naye ate nga yali emabega w'ababbi abo okitegedde naye omukyala agamba esimanyi oba nanzita kino Museveni tugambe ebigambo omukyala abuuza kibuuzo kye waliwo n'omulala ekasotulire n'ono Bukenya Your Excellency. olaba okumanya bapange abamanyi n'okubamanya now my daughter here was speaking about two things. Muwala we abadde ayogera ku bintu bibiri. She was talking about the money of grow. Abadde ayogera ku sente za grow mwenna abakyala ze muwulira mu bank. That is money which came from World Bank or from outside. Ezo sente ezaava mu nsi z'owabweru gye bayita World Bank. They lent it to us. Ne bazituwola. To give it to our people. Tuzibawe ate era okwewola kuba kwakuzaayo nga government. The good thing is that the minister is here. Ekirungi minisita waali atwala grow. Beta Mongi. Minister Betty Amongi. I will call her, she will explain there. Ajja kujja annyonnyole ensonga eyo. But the money which is the other money is also ours because we borrowed it. Naziri sente zaffe kubanga twazeewola. Naye sente ze tuteewola eziva mu mbalirira yaffe ya Uganda. Is the money of the PDM. Ze sente za PDM mwenna ze mumanyi. The PDM money. Sente za PDM is money sent to you. Sente za PDM ze sente ze babaweereza ku miruka. All people who want to engage in wealth creation who are above 18. Buli muntu ayagala okwenyigira mu byenkulaakulana ng'alina emyaka 18 ne waggulu. Should join the circle of the parish. Akirizibwa okwegatta ku saako y'omuluka. And once you are all there, era mwenna we muba mu saako eyo, you elect mulonda the ones you want. Mulonda abantu be mwagala. There you are the ones who elect them. Mwe mubeerondera. Oyo omupiira bagubaddiza. Their job is just coordination. Omulimu gwabwe kukwasaganya. Omukyala gala nene bazibba sene. So therefore, if they are unfair, era we baba batuufu, mubajjako ne muteekako abalala. This is your money. Kubanga zino sente zammwe n'obuyinza bwammwe. Therefore, era ensonga eyo, the line which my daughter is saying that they only give their relatives. Omukyalo oli mwayogedde nti bawa be baagala, ab'eŋŋanda. I would like to wake you up. Abazuukusa President waffe omulungi. Mbagamba nti sente ezo zammwe. Sente zammwe ezo. Busika bwammwe. Busika bwammwe obwo bwa PDM. Jajja wamwe government ya Uganda ebalamide sente ezo zino zammwe. Jajja weebale, jajja wamwe government ya Uganda ebagambye sente zammwe mutafaayo mwe mufiirwa. Kati jajja bwakulamira ebyobusika. Jajja waakulamira ebyobusika. N'osirika omu ku baganda bo nayonoona ebintu byammwe. Awo omusango guba gwani. Put it in better Uganda.
webala jajja wakulamira n'akuwa sente n'olaba ng'okwatibwa ensonyi olw'okuba atwala sente muganda wo olw'omusango gwani nga gw'ofiirwa nga tofunye sente. Kulwaki mukwatibwa ensonyi kwabo ababba ebyobusika bwammwe? Lwaki mukwatibwa ensonyi ng'abantu babba ebyammwe gavumenti byebawadde okukozesa okwejja mu bwavu? Olaba kyegambye nti kano kadde kabadi otandise okukalabayo nti yeyagadde nejjako ntya omusango yawulidde kimulya okitegedde kati ngwejjako ntya omukazi kajja nnangire byonna byannangidde mugambe nti mwe mulina okulwanirira ssente zammwe kati tuddayo eri ku people power ya president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ife tulina okwetaasa kanajja Museveni akyeyambudde. Olaba yeetagala kufiira mu firimu omukyala agambye omulembe gwo mubi nnyo gukyukemu ebintu bikyukemu abantu bakwate basibe. Museveni agamba nange siina buyinza obuyinza mu mbuyina bubasiba. Bamubiraba mudamu mutyawo mudamu anakiddamu ekyo ani akiddamu ekyo kubanga obuyinza bwammwe oba mbadde temukimanyi His Excellency ababuulira obuyinza bwammwe bwa sente za PDM ze mufuna ku miruka nozikuuma yemmwe kubanga sente zasembera gye muli mu miruka. The other programs, that's why we changed them. Programu ezaaliwo enteekateeka eyaliwo endala kyekyo lwaki yagikyusa. Because the Entandikwa, the NADZ, Operation Wealth Creation, the ones who were deciding were government agents. Bakyusa ne bajjawo Entandikwa, NADZ, Operation Wealth Creation, kubanga byo government eyali ebiri mu mitambo. Abakozi ba government abakozi be baali babirimu mu mitambo okusinga. They were the ones who were deciding. Be baali basalawo. That's why we said now you organize your ceremony, all adults in the parish. Kati kyekyo lwaki basalawo nti mu miruka gyammwe mwetereeze musobole okulonda abakulembeze musobole okukwata sente zammwe nga muzikontrolling. All adults who want to engage in wealth creation join the circle. Buli ayagala okubanga ayagala okulwanyisa okugenda mu kweddaabulira yegatte mu saako. Once you join, then you elect. Wogenda mu saako nga mulonda. The Kachiko is simply to coordinate you, but following what what has been guided by the government. Akakiiko kabayamba buyambi okubabuulira ekigenda mu maaso naye nga obuvunaanyizibwa obusinga buli ku mmwe abali mu saako. So why do you keep quiet and people play around with you when you have the power? Lwaki musirika abantu ne babazanyirako nga obuyinza buli mu mmwe mu nga nawe otuzanyirako ani anakiddamu ekyo bannange gwe wano waliwo taata ali luddawa mukadde Nanvubya Wuuno. Amannya gange ndi Nanvubya Esther Kabaka yasiima nampesa zalye nga bulungi bwansi. President nkwebaza naye PDM eyina weetekolera bulungi olw'ensonga tugambye nti sente ezo Paris modo ate ow'omuluka taziriimu zalekebwamu akakiiko bw'ogenda ogamba ow'omuluka oli sente nga yazinywedde asiiba mu bbaala ng'agamba nze sibiriimu babisambala. Sebo President twagala ensonga eyo eruŋŋame sente engeri gye ziva waggulu ne bwe zikka wansi kubanga n'abantu obutuufu tebabamanyi. Bwe bagenda okugenda ku sako oli n'amugamba nti ffe twakola dda sako yaffe sooka oleete sente ze twakozesa sako. Owulidde? Sebo President ebintu biruŋŋamye bulungi. Okay, now I can see where amanya omukadde muganda wange ani Nanvubya Esther omulwanyi ndi Palasoso waaka
era akoledde emirimu okuva 88 ndera abatalina mwasirizi obutabanguko mu maka ndi mediator. Katonda abeere naawe. Obiwulira awo biwera ati okyakizira nange nti waliwo akabadi wa byaddala tebibanga byaddala ganze nga ndowooza mbu waliwo akabadi somewhere kino Museveni okwejjako omusango nenjaga mpuye waddamu omukyalo oyo. Mama Esteri, now Mama Esteri, genda tuwele mama. Now Mama Esteri is saying Mama Esteri agamba that a small group of people nti abantu abatono era nga beguli mu government say they have formed a circle. Bagamba bakoze sako yaabwe. And that anybody who wants to join them must pay to join the circle. Nti omuntu yenna ayagala okwegatta ku sako nti naawe ofune PDM sente bagamba sasula. The circles of PDM sako za PDM byebimukola eyo wansi mu muluka sako ezo don't have any payment, if I remember correct. Teyina kusasula kwonna wansi eyo gye mubeera. Do we have the PDM people here? Who is here? Tuyinawo abantu abakwatagana ku bintu bya PDM omusango yalabi. That is poor. That is a dead system. Okitegedde system bwe banga yagwanga yafa bibyo byekola nga buli omuntu amanyi kyalina kukola nga ababbi babba bubbi nga bwe baagala nga n'omukulembeze tabimanyi mifo kyasawe okureactinga oba okwakitinga n'agamba nti baani abasasuza mu ssako mubampa amannya n'abuuza nti baani ababba ssente zammwe ne babasiba essaawa eyo ali mu kubuzaabuza. This idea of paying to join the circle, where did it come from? Ensonga eyo His Excellency ey'abantu okusasula ssente mu Kyankwanzi wano twakigobawo naye nga kisinga nnyo okubeera mu basaako members bennyini abo era abadde bakikozesa tubasiba oba ne bakomyawo ssente ezo. Alimba. Because okay, genda tuwele. Abantu bamugambye alimba. The circle musweda akuya kintu alimba. Sako ze bagamba had no payment. Teyayina kusasulwa kwonna. Because those circles of payment had been there and had not solved the problem. Kubanga sako z'okusasula zaaliwo ne zilemwa okola omulimu. Adi waliwo kye ndabye. Olabye omusajja yazze yeeyise kaawo yakulira abasaba ssente mu zissako. Agambye mbu twakigobawo wano kitegeeza kyaliwo. Yandimuza kyali kizze kitya kyava ku ky'okujja mulyoke mu kigobewo. Kino Museveni asirisewo obusirisi. Omusajja n'agamba mbubireyo mu ssako zaabwe bebejjako ssente era tubakwata ne tubasiba. Abantu ne bagamba nti alimba. Kino Museveni agambye bugambiddayo. Okitegedde kuba akimanya abo bakkaawo bamubbira akalulu. Bwana abakwasako mukono ogw'ekyuma tebajja mubbira akalulu kusigala mu ntebe. Tobulaba abikkirira ababbi be oba munfunye mulengeddeyo gye nnengera. Okitegedde ebigambo bimukalidde ku matama ng'abantu bagamba alimba naye n'amuvubika namugamba genda weetuulire. Atandise okubavuga direction endala abantu naye abantu bagezi kulira wano. Gwe yeetaaga His Excellency. So we said you just form your circle because you are in that parish. N'agamba mukole saako eyo kubanga muli mu muluka gumu. And you want to participate in wealth creation. Ate mwagala kwegatta mu bantu abejja abagala okwegatta mu bagenda mu nkulaakulana. So no need for payment. Era nga tewali nsonga lwaki abantu basasula. The money we were giving you to start your circle was our money. Sente ze baabawa okutandika saako zaali za gavumenti. 100 million. Million 10.
every year. Buli mwaka ate buli saako. So Era ensonga eyo you don't pay back and you get 1 million. They don't get less. ate olina kufuna miliyoni emu nga tofunye zitoolebwako. The banks were deducting some money for the bank charges. Banka zaali zijjako ssente nga bagamba charges za banka. We have stopped that. Ekyo yakiyimiriza His Excellency nti banka teziddako basalako ssente. The government will be the one to pay the bank charges. Atweyanza Your Excellency agambye bank charges government ejja kuba ezisasula. You must get your 1 million. Mulina okufuna miliyoni yammwe enamba. Ekambuuze nsi ki ng'abantu babagabira bugabizi ssente okwekulaakulanya. Olaba bwatusiriwaza kati omuntu w'ekyalo awulira 1 million awulira kinene agamba bannange nfunye akakadde nze nfudde nzirise. Ojjukira omukyala gwe twakoze oli w'Ebushenyi eyavuddeyo wano wa Nuupu n'agamba nti no Jeno Museveni akozesezza miliyoni 3 buli lunaku okugenda eyo mu west east mu west Ebushenyi Mbarara yewa Kigezi yakozesezza miliyoni 3 buli lunaku ng'agenda kulambula pulojekiti yakakadde kamu. Nogalamba obujega buno. Lwaki miliyoni 3 zikola n'oziteeka mu masomero geeyo abaana ne basoma ne beeyagala. Lwaki miliyoni 3 bikola n'obiteeka mu malwaliro geeyo abantu ne bajjanjabwa ne beeyagala. Lwaki miliyoni 3 bikola n'obiteeka mu nguudo zeeyo abantu ne batambuza ebirime byabwe. Notabawo akakadde ka ssente. Oyo Museveni wammwe akulaga mbu ayagala kubakulaakulanya ne after 40 years manye ebyo byakulimba hoodwinking kubalaga nti abafaako bamubuulira amazima ng'abuzaabuza. Olabye abakyala bamubuulidde amazima wali agamenye yamugambye mbu njogedde simanyi wabananzita then who is the killer ani atta bamugambye ebintu bikyuke museba abantu basibe nfuna kungamba kyoba mumpa amannya baani abo ababba agambye kati anigwe munenyawo mwenenye mwekka kati abantu abo balina poliisi basobola okukwata ababba ssente bagambe bebaani mubampa amannya ssaawa wano bajje police Uganda arrest bring them here kazungu kenyogedde keeko Uganda arrest bring them here keeko ebeka keeko ngamba mu comment section ya kazungu kenyogedde keeko Uganda arrest bring them here kako kale keeko mukasi yeme kale nayitayo nange mu sukulu kale mwifacho kugamba nti kakwata abantu abo bavunaanibwe avuluga bivuluge n'oli azekaawo n'agamba mbu byaliwo tebikyaliwo. Oyo mujulizi mukulu yandigambye kamata banga ntwadde bagamba nti alimba Jeno Museveni n'asiba zipu ku mumwa n'amugamba weetulye kwalabye ng'obuzibu buze abantu bamugamba alimba. Lwaki abuzaabuza kubanga Jeno Museveni akimanyi talina buwagizi wano n'ababaza okusaba bati bamuwagira era kiba bawagira amazima ngaago bwati bamuwagira okitegedde era mu kulonda tebamulonda tuvula bakozesa abo baddiso abo ba RDC tayagala bagamba nga bakola ebikolobero kubanga bajja mubbira akalulu ate bwana bagambako n'abanyiiza balemo mubbira akalulu Kyagulanyi amulye okitegedde kati abo tabanyiiza oba babba ne babba tanyega abuzaabuza obubuzaabuza basobole okuddamu okumubbira akalulu okitegedde yeggoloyo Eva yakusigala oba babba bakola batya yajja kuzannya omupiira abe nti agwejjamu afune abo baguteekako naye nga tebalabika bali invisible agambe nze sinze abo mmwe bemubeera nabo bebabba ssente zammwe lwaki temubakwata. Do we have police tubakwate tulina obuyinza obubakwata? Why don't you order for them to be arrested? Okitegedde naye takikola abuzaabuzaawo awo n'abalimbalimba awo ati bw'osanga ngansi yali omutwe gw'engege n'engukuta bulungi tonimba we nembikkiriza naye ndabye nga Kabadi gw'olabye otya mpa mu comment section gwe bw'olabye ensonga zino ozirabye otya
wabadde akabadde akapange General Museveni yejjeko omusango okwenaaza eri abantu nti nze munange sina buzibu abo benakwasumulwe balina obuzibu gw'okiraba otya mu ndabayo? I need your opinion in the comment section below.